kakati wano we waka okitegera bulungi naye njagala tukuume empisa okitegedde akubanga vini nkweraliikirira ate oneralikirira kuki gwe olaba kino nga botufu ogenda omuntu aze kwetondera ng'ajja bw'ati ng'abava mu kinaabiro mu buliri kati njagala nkubuleyo ekintu kimu omanyi gye buva ne gye bulaga omuntu ayagala nnyo ekintu nga kiri unique tetugaana uniqueness wamanyira kiri nti omuntu wabajja kwetondera wasazaala we ajja n'embuzi ajja n'ekibbo ky'ennyaanya bitungulu kati njagala tukole kyaffe nga kiri unique okitegera bulungi yensobola kitulese bino ebintu era omuntu ajja sooka tutule wati agambe bano nga banjawulo oyagala muleetera nnyaanya zivunde oyagala muleetera mbuzi oyinawo ekisibo gyagenda ogisiba okiraba okitegedde kati gwe munneesige okitegera bulungi munneesige mukole ki sikwesiga bulungi wasembayo baali batukubye emigo kwata obimalirize munna nedda kati tubimale n'ekirala bwe tutuuka eri munda bw'oba oyagala kwogera kiyise munzi okitegera bulungi omanyi omwavu n'empisa bakwatagana bafuuka balongo naye omugagga n'empisa tebakwataganirako ddala sesana otomumanyi kyali atukoze eri kakati wano ku bintu byokoze wano nsuubirawo n'emiggo tukome wano okitegera bulungi ate bwegaba tukuba emikko kitonsa nze sitandika kintu nekikiggusa okitegera bulungi kati tutuusa ate wano bwate tuddeyo oba otegera bulungi nedda kati tukole bwe tuti katugotokoyo kwetikka tubiteeke ku mulyango tugende oli musiru ebintu bineeyogerera famire mwe sibategera bulungi temuyina magezi bagambye buli alina kyayagala okwogera kiyise mwani oba tolina kyakwogera sirika mukuume empisa ezo tugenda zikuba naye ati sala ku bukambwe bintu bingi byezookola eno famire emiggo bwe gijja guma taata bwakuvuma simayiringa kira muntu anyiize mpozi gabanvumye musobola onyiiga ate lwaki nze bwe banvuma sisi anti gwe muyine kye weeguya wano nawe muyine kye mweguya wano naye omuggo ogunyokera nze ndukulekamu geza nje tugende twetowaze emitima mwana mulenzi njagala ntwala omukisa guno okwebaza ye muzeeyi okusinkana muwala wange oyo Zubeda munoonyeza ebbanga ddene esebo neŋŋendayo teyambeera mwangu nebanga omutuuza mu maka gange nze nzaani Haaji nebaza bwebaza naye nze nange okumpa omukisa gwo muzeeyi okumpuliriza nze nandibadde nkwebaza kuba onkoledde eddimu ly'amaanyi era essanyu lyempulira lwakuba nti efeesi yange enkulu naye ng'essanyu lyanjawulo emalirawo awo muzeeyi ndi musanyufu webale kusiima ssebo kiwala kyange ndoddo kiraba yoyo mbadde naye ebbanga ddene tugulubye nga bw'omanyi era n'ekyo nkikwebaliza mu mbeera zonna esebo abadde ali eyo mu nzigotta eyo gye mwantwala si nzigotta muzeeyi era anti gwe tozirabanga zo naye kati kugeraageranya wano ziba nzigotta ziba nzigotta nzigotta zennyini naye bali muleeta alhamdulillah mwana wange kansubire nti alhamdulillah wansonyiwa nkwagadde neyanziza muzeeyi nsanyusa okulaba neera nze emwembi ntandisa nkwagadde nnyo lwa muwala wange naye ate njagadde mbere nga nkwako nakasente okwebazanga omuzadde kati ebyange ebyo bya Zubeda naye njagadde gwe mbere nga nkuwa kenkuwa okwebaza omulimu gwogiza otya gwenzizinkola oli omulenzi yani bawo omuvuko yani ajja n'ebiwala ebyebituli onatulabiza ennaku kitonsa naye namuwa akasiimo kuntwalayo eyo gwe nkuwa akasiimo muwala wange kumuleeta ate gwe okoze nnyo okusinga oli omuzimbi ogamba ngenda kufunamu ebintu bibiri ngenda kufuna ennyumba n'akasiimo nja kuwa $5,000,000 barakallahu fiikum Haji nenze neyanzeege Haji dda mu ntebe Zubeda $5,000,000 Zubeda nja kuwa $5,000,000 nazo nyingi $5,000,000 Zubeda ozimanyi neyanziza muze neyanzeege bana makaga ndabira bakonkona nze zirata kale Haji nizo tuma muwala wange Zubeda nga gwolyawo mwana wange lwakosa Zubeda ndabidde ddaku naye Haji mubuuza ani kasa ayingidde mu geeti oleka ayingire Zubeda bagenyi bammwe
tusanyusa okubalaba tusanyusa obalaba basse bategedde batya mukimi eki mu nyumba temuli kkubo haji baagala ggwe baleke bajje muyingire aliamudulira banna tuyingire banna tutuye guwa muleese yingira bava mu biyigo tuberekako bantu bano akitange tubale tusabusabire nga kwetukiriza tuyingira omwana oli katuba waffe atuuse obubaka obwo ku mmeeza wano ekikwano kyaffe taata munna abe waffe ne bakuba endulu n'obugalo era dde muwala tuli kuki oli otya soka weyongere wali tulirako wali kitange tusiimye okutuwa wetutuulirako kubanga muwala wange mwebajjidde sibyo bino bibathrobe banaabiramu ebyo ebino byambala ngamaze okunaba oli ali mu bbululu si ekivubuka ekyajja kitange tetujja kugenda nnyo wala muyinza okulowooza nga bwe mubimanyi simanya basiroobu simanya mwerabidde biyigo ebi nedda maama munnaani babagobye engeri gye tuva mu lugero lw'abasawulini soka bana abaninja gundi shukushugi kulata banambeera nga bayaayi enyambala ennono tutambulidde nnyo mu nnono ng'abaganda bwe bambala omutega nswera naffe tusaze otwambule nga bajjajjaffe bali kati muvubuka ono yenibyawo muvubuka oyo si Rebeka yaani ati Rebeka yenibyawo nzijja kikyani ne be bantu baabo kitange kijja kugenda wala olw'obudde omanyi omuntu bwagejja banaki n'ebiseera mu bulago ate okutuuka wano bigere bye bituleese ebiseera bigere kitange amannya yenze Mavini bamwebuuza amuza avubuka bayaayi Mavini ate amuza bamwebuuza gwoleka ebyekika nasira musejjo manya tuludde ebbanga tuli basiraamu ensonga etuleese ya muganda wange oli Kitonsa Fred Wumalu omwana ono omwanyina omulungi wanjagaza ye Rebeka Kitonsa yafuuka ddi aliima wange ye Rebeka aliima oli ye Fred Wumalu Kitonsa yafuuka ddi Wumalu ate naye nakkiriza n'omutundu yakajja tuzze tugegeya olwokuba bawulidde mbono haji era naffe tuli basiraamu salaamu ale mukulumu wanjagaliza kitange tubale tulina akantu katono ketukuleetera simanyi ani yabalagiridde wano munnaye naffe tukyewuunyiza ffe tubadde tubasuubirawo tubadde tumanyi tuzze kulaba ani taata muzze kuki tuzze ku nsonga za kwetonda tuula wansi kitange mbadde nsaba busabye osiime tulete ku buntu buno butukuleetedde wabweru osanga omutima guneeyongera okwekuba nosobola kale ate kino omutwalo gwa taata omutwalo gwa taata gumutere wali ejja gukwate bulungi taata teekaawo ate kino kino kiggula abeewange bajja zikuba nga bituuse yengaawe nnyina bizitwa nnyo oli yabadde ki Wumalu Kitonsa ngaawe nnyina taata yabagambye teyebikka era nze oli kinyiiza naye Zubeda kitange muwala wange omuvubuka soko nnekonyogereko ne muwala wange lwakuba kati saagala kunyiiza mu ssanyu lyo ate nga nange efunye eryange ngoze naye kati omusajja ate gwawasa gwafumbirwa simanyi yagira atya simanyi weetwala ate kati yasomba ebintu yemuka nti ndowooza sitegedde kintu kikye baliko omukolo gwe tuliko kwetonda omukolo gwa kwetwaza mu mutima omuganda mutuufu tikiti kwahaso kwaha yashowa
tebatuvumye buvumi omukoomu Abajapani. yenzi temugala tuvumira wano Abajapani baguli basawuli. Omuko ate yaspray ebintu. Omuko mwavu ayasankula kuchima amazzi ku kyalo. Simanya. Oshitegedde. Taata n'obwombefu bw'amaanyi ebintu bino bibyo. Era tukusaba busabye otusonyiwe. Osonyiwe muganda waffe Kitonsa Fred Wumalu. Amuza Kitonsa Amuza. Omaru amuza ekituufu kye kiriwa Anti azakola ebintu bingi mu Buisiramu ate bwakola ebintu bingi mu Buisiramu bakongera erinnya. Ye Kitonsa Wumalu Amuza Alima. iye kiri aba mukaina byanyona Ebyo tediko tebanalimuwa. Kitange tuwadde tusaba busabye otusonyiwe. kati bavubuka Wamu ne Zubeda nawe otusonyiwe. bavubuka Wangi taata. obudde mbeera na butono ate nga mazima gali nti mbeera busy Munnange tebinnafuuka byamu. Wangi taata badde Bya taata. muwala mulenzi Galeke. mulenzi Wangi taata anti ono yabadde ngamba nze mbadde njira bw'obanga nabagambye ku mukosi buli muntu ayogera kyagasa walimu. Kakkana. Ekyo kyo kintu ekigambo kinenemu. Wangi taata. muvubuka Wangi taata. ene ekigambo kigambye muwala wange nekitansanyusa Ekyaki taata. nti birina bakufuuka byaffe ate nga mubireese Taata bibyo. muyinza okubizzaayo Ebyamwala wona byo. Weebiri. Bifuna sengadda. Ate ndo munnange taata twakoze ebintu bino Bino bibyo. bibyo. Kye tukoledde Zubeda waka. Omufaliso gunyiga masaji. Tukuletedde pilo ezogera. Gwe Zubeda nze yakula ekintu kyo. Kate neziringa TV. Yakabanga omukono. Wakati kitanda kikumala bumazi. Kigenda kunyiga oteri. Usibido bulungi. bavubuka balinga abasirusiru naye ebintu baleese ebintu birungi ddala oli bulungi entambudde ensi ez'enjawulo tubona buzibu ebintu birungi Abona ddala nera kumanya wentuuse. Kitange Laavu wano wentuuse. naavu wano. gwe Kitendiko. kotoni yennyini pure kotoni yennyini suuka ligonda ebintu badde mbigulanga bweru Dubai bino wadde bigula Dubai ate nze bagenzi nyinza okugula ebyawano wano wetegeeza waliwo ekyawano Sikankana taata bino ebintu tebyali nnyonyi. biva wano Nsumulula osuna ebiyiika byoyagala. wano mu Uganda mu Kampala mulimu atunda ebintu bino Andowooza kati bibino tuli bweru. Amanya ta. Banna. Ate olinga ng'ayagala okuvuma taata. Sorry. haji muvubuka Wanyi taata. njagala obeere nga ategeera Era ntegeera. naye munsanudde ekintu kimu Kitaata. muwala wange agenze n'akwatako tuddamu okwateko okaawo Owulire emaali. bino ebintu mbadde ntabwira wabweru olugoye lunenge gye lugonda zino 6x6 Esukkamu. neefuuka ki Eri 12. 12 by 12. Owetamu ko. Ogizinga bo. muvubuka sooka ojjeku wano Wategedde dya 12 by 12 nga togisulanga. Taata mpise bannaye. Banna ate otubuuka mu Totulinnya. Wanji kitange taata. sijja munenya nnyo environment muyakulira embeera fukamira kaawo taata agambye fukamira oba oyagala ng'ogenda oba toyagala ng'ogira otya Kitonsa. nze ndi musajja muwala wano gironsikaawo ndabe wabano ate tugwoleesama muvubuka wangi taata sooka osimule ndabe gebaleese Ngo mutwalo gwa bibyo ate byo. ogira okakkana saakwagala sikwagala nange muyinako obusungu haji Owaye mukulu. Nako obusungu yagala. Bwekine. Ekyo kya taata nno. Ekyo kya taata. ebyange bye bibyo Twaba tupimye gwe munna. nze njogera Bali mtaata. Watata yabwana. gwe kasonyambalira kigonda Taata. Weesuuleko kino gwe nno olabe ekiddako. nze saagala kwesuulako Abakazi. Byonna twali. kati ate mwana wange kasoogamba naye nga nakyo eddiba ddungi naye ebintu beeka birungi mwana mulenzi njagadde kuyambagane mu kujja muzzenga abatalina buvunaanyizibwa ne muyingira wano lwoba nze ennaku zino kendeza ku bukambwe ne mbaleka ne muyingira naye njagadde onnyambi ebintu bino nkoyo nange okutambula n'okubitumya ebweru
mu Kampala mu ebiri taata zatalabanga kuyadde ku bbaati ya nnyonyi najipeza bijjewo mu Uganda sigeze bwera era nze njagala okutegeeza ekintu kimu taata bw'ona atusiima bw'ona atusonyiwa n'osiima muwala we bino genda kufuna n'ebisingawo kyogamba kakwakuliza okusonyiwa gusonyiwa kusonyiwa gabe muwala wasiba ebiri wano tugende mwana wange ebintu binsanyusiza binsanudde tekiulabangako mbiraba naye sibigula wano naye quality mutindo guli 100% mutindo gwa njawulo taata kasita asiima kasakiriza nti abasonyi muwala wange bisigaddewo nga sikinaako taabu kati mwina kwetondera ye banna abafu olaba n'omubyanyirira bino ebintu by'amaanyi muze kwetondera muwala wange naye njagadde okolera ekintu kimu sigenda kudda bweru kugula bintu nga mu Uganda mu ebiri mu Kampala mu ebiri bino ebintu bisangibwawa bwe mambi yagala mbisiŋŋaana wa ono ziwandisa ni kitaata biri mu ziwa olaba n'omubi wuyanyiridde abula ziwa w'amaanyi ziwa mboyo mulungi ate ngenda mpola webaze nnyo ziwa notukola bwe tuti kuba ziwa ate ntandise okubaagalamuuko ziwa dduve gye ziri buli kimu kateni aziina nze njagala nkunnyonnyole bulungi ziwa talina kyatalina mwana mulenzi wakitaata nze ntambudde amawanga ntambudde ensi mu myaka gyange naye omutindo gw'ebintu bino kolite gwe mutindo okitegeera guno omutindo gwa njawulo ziwa nnyo byonna abikola ziwa byonna akimala ziwa kitoyagala akuwe wabula olaba naye bwekibanga kya ziwa bwekibanga kya ziwa n'omutindo guno mukkirizo n'olulimiako haji olaba yase bwatyo tatera kwaka amanye engeri gyalimu enzikiza ey'amaanyi olaba ziwa amwasizza kati mmulaba nkulaba ziwa asangibwa ku mukwano akedi ono waffe mu Kampala ono mu Kampala delivery sobola okwenda bayabwe yesimu n'otuma buli kimu ndetera segundi muvubuka wanjitaata kyonkoonyeko kimala kimala era nange badde kkoye n'ebigambo byo anaakwerabiza ne byewampadde n'ebigambo byo bimala njagala muragire muwala wange njira osibe tugende baba Zubeeda bwe mumuragirira ewa ziwa Zubeeda buli kyagala kyonna kyonna ziwa ki ewa ziwa muwala okadda bw'ati waka ewa ziwa we mutwala wamutwala oli waddembe okudda n'omulenzi obanga omwagala wanze singa kwagala ssanyu kati sokolabe mzee sokolabe osusemu gwe gundi ziwa factory era yakoze yakoze mukyusa kale okwata ekintu kya ziwa n'olyanga ofunye amaanyi muggwe nze mpulya kati olyanga n'okugagawala ogagawala kati omulabanga mugaga munnange bwamukwata kale ziwa kalanga litonyize kati ono omukisa gwafunye kasana bimuwala wange nga ndi kumpi ne wendi Zubeeda wange kati oli waddembe okukola kyoyagala naye ate ojja kufuna akadde onsiŋŋaane nga ate byaggwawo dda ziwa tasobola kuggwawo bwebuzi nze njagala mutindo wandagidde ku ziwandi ki oganye mukwana akedi mukwana akedi nambe ojja kujimpera muwala wange kale taata kyowola taata nga akyetaaga gwe nkukubira akasimu obeera n'ekintu kya ziwa n'owulira amaanyi kati gwe nkulaba oli lubuto manya itanga ziwa yabikola gira gwe tusibe tuve wano ntobye n'entoba kitonsa mubino ebintu byonna byemulese nga sirabamu neeti bannange njagala neeti eri eyiikawe eriko amayinja njikutte nakolindako goŋŋamba kyenjagala anti nza akutte ku bintu nkubaleko ninjagala eriko mayinja anti eyiika bweti ng'eriko amayinja ng'eriko amayinja eriko n'amataala eyakabwete kyanga namukyana bannange zisijja ŋŋamba oyagala amaanyi ŋŋamba eyingira mu kisenge eyingira mu kisenge bweti ne bagikuba nejja Netambula bweti eyo nagikuteereddeyo ddewaka eriko amataala yakabwete obanga ali mu ggulu gwekola ekintu kimu tugende kitaddeyo ddewaka we kola bwoti ye taata oyagala eno gye bayita luxury net gyogira bwoti n'ogira nga esigadde ku kisenge bagikomeredde kuli eyo gye twagala taata nga zino ez'abatoogo nange taata engeri gye wampadde omuzigo taata si yansanyusizza nawe mujagenda ziwaziina buli kimu akirina oyo twamufunidde plus luxury bajja gikusubirayo neyanzize taata neyanzege
Plus lakizana. Ziwa ina bulimu. Plus. Relax. Relax yibanenemo. Tekukiriza kwekuje kuonako simaya bino net yasiye net yajokeza weko na ku net ne kuddagala n'olimira ziwa ina ebintu bakola Yes. Oje kuonako n'obutuka boti ne kuddagala n'olimira ziwa ina ebintu kati ekintu ekyenjagala nkole kiri muwara wange ino sisalawo ekisembayo kubanza kyensinga okwagala sanyulya muwara wange kati okuddayo nze njogera abe wange basirika okuddayo kwa muwara wange wammwe muwara wange yakyesalirawo kubanza nga tata simukaka nze mbasonyiye nganzo olwokuba nti mulese byaziwa nze nga tata ngize ntya tusonyerwa ziwa kati muvubuka wamuwara wange obudde yerowooza asalewo wetuli wano Katusoke tuteke ebintu. Tutwale ebintu nkwatireko. Tubisoke tubitwale katubasange wabwe. Kale naye waliwo ne tipe ekyakubya wakabina bandi mwanije tutikula dum. Wachali ebirala. nga biva mu ziwera Ziwa. Mujja tujja yaba wadde biwa mwaguze biguli. Je tukola. bigule ate je tukola Tata ziwa andisani ziyensonga. anzikiriza omutindo Amina. Naye kambuzeemu. Salamu alaykum. Kambuzeemu. Kati ziwa aina bino tawulo duve oba ina nebirala. masuka bibali so neti duve bathrobe Bathrobe. robo Basirobu. Byonna biyina. Muyingiza bino nga batuyingiza bino. zebe kulim Ana basonyedde. Zine suka. Tugende tubasange wabwe. Bagende ebweru omukyere gwaki. Nenga ziwa andisani. Wizigete bulungi? egwe Efuka ngobo yamaka ziwa andisani. ezo wamaanyi obasonyiye Linda kugwa abantu bafuka kwa wosanga musajja gagenda kotuka. hatya Musansa wo kunkulumu yakabaka awo ngoyingira ntebe dodyawo. Otegeddewa kubiwologomaawo. Otegeddewa kubiwologomaawo. nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo Awo kubiwologomaawo ku nte yefooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ngoyingira bwoti mbalala lodyawo. wanoge busege ekibuye Simba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. nfunawo Awo kati abadde akutukidde ku werokamu. kutuka ki Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabundi okusaidde w'ettabu. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye ng'olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kyetuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala zembabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Chitone Stars. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada chikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeeza nti Chitone Stars bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, kojao, baba wo, mama wo mwana, jajao, yendago wachawo. Nti munange, aba Chitone Stars bataddeyo. Era munange omugambe, kyeyalingira mugambe tosubwa, kantokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwakutaano ssaawa 9:30 tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremo. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chitone Stars is alive and king. Thank you for coming.